babadde batono ddala ku mulundi guno ng'abamu bakomyenga ku kyakulabako obulabi. Yabo teri wadde omulema namuzaako bonna bagula bweru. Bagamba munda tuseera akatale kadda wa bweru. Sinatundayo wadde. Abantu tebali bulungi olw'ensonga tebalina ssente ate ekyokubiri ebintu biri waggulu. Kati ogenda nojja n'omulamulira n'agamba ate ssente nnyingi kale singa waddewo eri esatu kuba emmere yabulayo. Abaguzi bajja ne bagula naye era abaguzi bajja ne bagula naye olina okuba nga weesiga akagambo ko. Embeera ya leero naku lwabiri mu nnya tenaba kubeera ya mulembe kubanga ennyama ya bbeeyi nnyo kyokka ate abagula tebakola ki tebalabika. Abamu kino bakitadde ku bbeeyi y'ebintu eri waggulu so nga abamu bagamba nti embeera y'ebyenfuna yeevuddeko obuzibu. Omwaka guno abantu ebyenfuna bibadde wansi nnyo mu Uganda wano abantu baavu nnyo ate n'ekirala ekitemeseza ennyama nti kati omuntu agenda n'abalabalamu gula ennyama kiro y'ennyama omutwalo ogumu mwaka 8 ng'ate kuko ya mitwalo 2.5. Kati waliwo ettooke nga lino ya mitwalo 8.5. Niwabeerawo ettooke nga lino lwakuba lyebase lya 9.5. Kakati awo tufuna obuzibu nti bakasoma tebasobola kukola ki kati gwe waguzemu. Mu katale akasente bali ku ddembe akamanyiddwa ennyo nga Owino abayobeka okkodda abatembeeyi nga bagamba nti bano batayiza abaguzi ku makubo ne balema okuyingira munda gye bali okubagulako. Nga muleba tuyambe abantu naye babazze munda tukole ffenna nga kale bwewetu eri katale baagaana tukole tutya. Akatale gavumenti yakatuwa naye munete tetuganyiddwamu lwansonga nti akutale bulinga kati buli omu akawano n'akebweru. Geeti eziyingira zonna ziriko abatembeeyi abatunda bino kati ffe tunaakola tuti. Abatunda enkoko ku luguudo Kafumbe Mukasa zibadde zitandikira mu nnusu emitwalo 2 okutuuka ku mitwalo 5 ng'abamu ku basuubuzi bategeezezza nti ebintu bibatambulidde bulungi. Enkoko zo zibadde zitutambulidde bulungi kubanga bw'olaba ndowooza eno ndi ku mmotoka ya 3. Ebbeeyi tuli mu mitwalo 5 kwena kitundu. Nungi ennaku zino abantu baavu enkoko twaziyesiza bbeeyi naye ng'abantu bakola layisi so twasazeewo tutunde layisi tulabe nga tumazaawo ebizinesi yaffe. Olwedde ennaku 2 kuva gya 23 leero 24 enkoko zikyaliwo kati ffe tuleeta emmotoka 2-3 naye abantu baavu buli ajja wano agamba sirina ssente. N'abantu bali bize buli kimu bayongeddemu okwata ku nkoko bagamba mitwalo 4.5 naye byonna twebaza Katonda olunaku twatutuuseko nga tuli bulungi tukyalaba. Ennyama y'ente ebadde ku nnusu gumu 8 ate y'embuzi ng'eri ku mitwalo 2.5. Nga bujjo lwe tutunda kubanga bujjo tuno ennyama omutwalo gumu enusu 6 naye ku luno twayongeddemu shilingi 10,200 tugenda mu mutwalo gumu 8. Amatooke ku midaala gabadde gatandikira ku mitwalo 7 okudda waggulu ng'era wano bangi balabiddwako nga beeyunamyera mu ngeri y'emu n'abakinjaaji mu Lufula eyo Kaleerwe emanyiddwa nga Nsooba Slaughters House bategeezezza nti abaguzi babadde batono. Ekyamazima ennyama tetambudde ente ziri waggulu nnyo za bbeeyi nnyo naye ennyama abantu tebagigula. Ogenda otunulira ennyama eri mu kiyumba awo ng'abantu bagisazeeko ku ssaawa 7-9 ne zino ssaawa 3-4 nga bakyalinayo. Abasuubuzi b'ennyama wano bangi batubuulidde ng'ebintu bwe bitambudde akasoobo bw'ogeraageranya ne Ssekukkulu ewedde. Baguze ennyama nga lukola wakati w'esenge okusuubula esenge banyagala mukubunya mbusa ku 5 bagikuze enyene zikusaze nnyo. Bakasitoma tuteme ennyama eno efeewo n'abaguzi tebakyajja kati katugiyimbe tugijje mu ssente zaffe twataddemu okusinga etunaafi. Okusinziira ku Ssaalongo Sulaiman Ssekannyo ssentebe owa Lufula eno ennyama okutambula akasoobo kivudde ku bbeeyi gy'eriko. Ennyama etambudde kasoobo n'emiwendo okubeerako waggulu. Ennyama bagisuubuzza wano okuva ku mitwalo 1,000 okutuuka ku mitwalo nga 6 n'okusobamu naye nga bikyatambula mpola naye. Bo abatunda ennyama y'embuzi bategeezezza nti ebbeeyi okubeera waggulu kivudde ku bbeeyi y'embuzi okubeera nayo waggulu. Ennyama y'embuzi bajja musoole-soole obwongo tebagula tebagamba
yeyo nembeera mu kibuga Kampala abo babadde banyama nabo nga bagamba nti ebintu tebitambudde bulungi ate nga twasoose n'ab'emmere nabo nga boogera kyekimu olw'emiwendo okubeera waggulu. Kati tusooka tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kiganda n'oluvannyuma tweyongere n'amalindirire. Sponsored by Karege High School. Lirino Karege High School somero lya Dene Boarding eri abaana bobuwala n'ab'obulenzi lisomesa bulungi ate nga likwatisa empisa ebizimbe byabwe bigazi birabika bulungi ate nga bimala abayizi ebya science babisimbako essira computer lab omujjudde zi computer. Essomero lisangibwa Karege Semuto kilomita 35 zokka okuva mu kibuga Kampala ku luguudo lw'Ebusunju Semuto Kapeeka. Bakubire ku noti 778 16 2 oba ku noti 702 48 2 5 bale mubi mumwe kutuleko amayembe mubi muge kutuleko ganonya kufula kyenena ofuke kitagasa ye Satani kyanyumirwa ki kwe kulabanga ofaanana bwoti nalyo kayiwana ntwako twakamala twakasiranya tolaba bekafaanana kaggwa ng'emmandwa z'ekika zitambulira kulinga zaayonoona obulamu bwo. Ani asobola okuwonya lubaale? Ani asobola okuwonya amayembe? Ani asobola okuwonya emmandwa z'ekika? Ani asobola okuwonya? Gamba nti Yesu. Oyo omulabirizi Dr. David Kiganda kigambo mu bigambo. Omulabirizi Dr. David Kiganda akubiriza abantu okumanya amakulu g'okujaguza Ssekukkulu ng'agamba nti olunaku luno lwali badde lwa buli omu okwetunulamu okulaba nga dda eri omutonzi. Bino omulabirizi Kiganda abyogeddawo obubaka bw'amazaalibwa g'omulokozi w'ensi eno mwayise okwagaliza bannayuganda omwaka omujja ogw'emirembe. Mu bubaka bwe obwa Ssekukkulu omulabirizi Dr. David Kiganda akulembera obuweereza obwa Christianity Focus Ministries akubiriza abantu okujjukira amakulu g'olunaku olwa Ssekukkulu ng'agamba nti buli omu luno lwali badde lwakwekebera okulaba nga dda eri omutonzi. Yesu ekyamuleeta kulokola bantu mu bibi byabwe. Ate olunaku lwazze abantu ate ne bakola ebibi bingi nnyo n'okusinga bye badde bakola bulijjo. Kireeza nti amakulu ga Christmas tetwagategeera gaba gaabula bangi kuffe tulabako olunaku the reason for the day tetugimanyi nako. Many of us we don't know the reason for the day. I just want to remind every one of us out there that Jesus is the reason for this season. Yesu Kristo mwana wa Katonda y'ensonga enkulu ey'olunaku luno. Era bw'obanga tomufactorinze mu bulamu bwo, bw'obanga toyagadde by'ayagala, tolweyambisiza kumukyukira, tolweyambisiza kumulowoozaako, kumwagala, kumwebaza n'okukola by'ayagala, kitegeeza gwe oba oli bbali